obutambi buno bwengendo okubaterawo bw'abantu bakulu bokka wensabira nti abaana abato obutambi bunene mubeere nga mubwerekereza gwe nga tonnatuuka mu myaka. Obutambi bwe mbaleetedde bwa muganda waffe Nkuba Kyeyo Kadama eyavuddeyo n'amenya ebyama n'agamba nti ye yeebaka n'abasajja yeebaka ne babba babakama be gy'aba agenze okufuna emirimu era nga yeewaana okufa nga bw'ogenda okuwuliriza obutambi buneeno ng'agamba nze munnange mmanyi n'okubeerawo mu kiyigo baba nayitawo nankuba olugalo ne twenyumirwamuko katono muwaaka akayala wabula ate jjukira nti ono si yasoose. Obutambi bwa butituze nga tubulaba obw'abaganda baffe nga banyumya ebiboozi nga bw'ebiti neebaka ne mukama wange nze sisobola kustaavinga mubiri gwange gugulumisa njala we guba gwagala kwegattanguwa ate era nze baba waŋŋambako muwa oba omwana w'omuwa baba waŋŋambako muwa ebintu nga weebityo. Mbeerako awo ne ŋŋamba singa baganda baffe baneena bakola mu biyumba batunulamu ne bakuba tooki mu maaso gaabwe ne bajjukira nti nno waliyo baganda baabwe abattibwa ng'ensonga yakwebaka na babba babakama baabwe. Nembeerawo ne ŋŋamba singa mubeerako awo ne mufumiitiriza nti okyali ne bawooli weemuula we bakukwata ogenda kukola otya. Era nembeera awo nenjagala mbajjukize nti mazima bantu mmwe mukimanyi nti eno obwenzi bannange kitemesaako omuntu omutwe oba temukimanyi. Nze aditanga bwe ntyamu okufa n'okweraliikirira nkweraliikirira saagala nfe mu bintu bya kitumbaavu ng'ensonga ezinzisizza ze zino nfudde lwa nsonga ndina mukamusajja nfudde lwa nsonga ndi mu kujja mu lubuto nfudde nti olw'okuba nfudde siriimu ebintu ng'ebyo si byenjagala era mbeera nnyawo n'ensaba Katonda antegekere okufa okulungi okutaliimu kintu kyonna kyonna kyenkuusa ku buswavu wabula iwaakiri nfe mu nfa endala nga teri mu bintu bya buswavu naye mmwe ekyo si kye mweyagaliza. Yenze Adita wano wennyini ku channel yaffe Nsuubira woba subscribe nze kijja kola bulungi kwata ku notification bell buli video gye tuteekayo obeere nga ekutuukako ate era munange likinga video ate era okomentinge tumanye endowooza y'ogwe ng'omuntu. Obutambi mbuteerayo mmwe nga neetaaga okumanya endowooza yammwe ku biki ebigenda mu maaso kwe tutandikira okuzimba community eyaffe. Katugendeko mu butambi buno obugambibwa okuba obwa Nkuba Kyeyo eyavuddeyo n'abeera nga yeewaako obujulizi nga weebute ate ne bubeera nga busaasaana ku mikutu egya social media abantu bonna ne babuwulira. Naawe nsaba obuwulire katugendeko mu butambi ate era tukomewo. Okimanyi nti nno senga okimanyiza omuwala w'omusajja ye yajja mu ffumbiro nali njoza bukopo bwa ggawa ntaata wenga omukono agwagala okunkwata mu mmana omuwala n'addayo emabega n'agenda agamba maama w'embu Kadama taata abadde amukwata mu mmana. Kaakati ne bakubira omuvubuka oyo Waliidi ne bamugamba waleeta kisharamota abadde azina taata bwe yankubira nambyegaana nangamba mbuulira amazima ne mugamba abadde ankwata mu mmana naye omukono gukutte ebbali n'asanyuka nangamba layira ne mugamba abadde ankwata mu mmana. Omusajja nanyigira eriisa ekisajja kyali kikadde naye nga kiwunya bulungi kiri ekisajja kyali kiyonjo ekisajja nga kiyonjo nga nkibba sente nga kijja ne kinneenyigako jjukira amabeere gange gakyayimiridde n'ekyenyigirizaako bwe nti mu kifuba amabeere ne gakifumita n'enkikwata ku binege naye ng'ebinege n'embolera tebiyimuka nga bikadde naye nga kiwunya bulungi akamwa. Kiri ekisajja kyali nga kiyonjo naye nga kiri mu myaka nga 8 era kyebase kifuluuta nga taata nga ajja mu kisenge mu ensula okitegeera nga nkwata ku mabeere nga nkireka ne kinkwatako ne ku kisaawe ky'emmana nga kireeta ssente. Sajja kyampanga ssente kiri naye omukazi yantulugunya yali mukadde naye nga sebo era oluwulira nga kifuluuta kurru mu ntebe nga taata nga ajja nze nga mbeera ne ssente nga nze nkugambye embeera ne ssente mu nsawo era nze nabalimba ngenda kudda naye omukazi empisa gye yampisaamu nga nkuusa ebisenge nga nyinza okuddayo sisobola. Naye ekisajja kyandaga omukwano senga kyali kiyima nandi kizinye kubanga nze yali asapootinga nali muyina mutabanyi we yali azikiriza okuzina kitaawe yansobera yansibiranga ne mu kisenge ng'obudde we buziba nsibirayo ng'amayindoza taata ajja kujja ekiro ne tatanga amanege tegayima ng'ekisolo kyagwagwa nga kikuze ng'ebinege biri eno naye ng'ebinege byalinga byeru nga n'embolo njeru
n'ekyalina embolo nnene naye lwakuba nti kyali tekiima kyekizibu nensenga kyali kiima nali nja kizina nali nja kukizina ekiba kibi n'asanyuka nnyo olw'okuba nzinye taata wampadde kiisi yali ansapootinga omulenzi okuba nga nzina taatawo lesenga bano bokabana abantu abalala nga tebakumanyi okimanyi nti abawala baali beegase nga baagala kunkuba olw'okuba taata mbw ayagala okunkwata mu mmala olwakuba essimu walidi n'amugamba nti muleke kanzije mumuleke ngenda kujja ate baddamu okummanyiira tebaddamu nakunkwata koloza yajjayo yambuza kituufu taata abadde akukwata mu mmano oba abadde takukwatamu ne mugamba nti abadde ankwatamu nenneewo mu mukono ne gugenda ebbali n'anyumirwa nnyo gambye njagala onnyinyampe mu kamwa oba ne kati osobola okunnyinyampa mu kamwa amatama ne gazimba nga baaluuni osobola okunnyinyaampamu nze nakuwungawunga ddeeyo yonna mu matakoigo n'empungapungayo ne mu mboloyo n'ebinegenege n'embiwungawunga nze amazzi g'onoosooka okwagala okunfuka mu mmana nja kugamba oganteeke mu kamwangamire awo kaba kayita katta mukago nange nkuzine mu nnyindo egyo n'emimwa ngizineezine nkufuke mu kamwa oba nno si bwe bwokka nnonzeemu ku biki bye nnina okubawa okusinziira enti nno obutambi obusinga buli very dirty we tubuteekawo waneeno omuntu yenna asobola era nga kyangu nnyo omuntu oyo okumanya emboozi gye tuli mu kunyumyako naye let this be a warning to you mwabakola mu biyumba muve ku basajja abatali bammwe muve ku basajja b'abawarabu abantu bano balina amateeka agagamba nti omuntu waakola obwenzi basima ekinnya mu stenseni omuntu oyo ne bamuziika mpaka ku nsingo abantu ne bayimirira ne batandika omukuba amayinja mpaka lwava mu bulamu bw'ensi simanyi oba ekintu ekyo mukimanyi nti oba mwali mukiwuliddeko mwali mukirabyeko anyway yanga ki happeninga woba obadde tokimanyi it's your time okukimanya kuba nze nkigambye nsoma eddiini y'emu naba n'abantu ebisinga ebiri mu kitabo kyabwe kye bakkiririzaamu mbitegeerako akatono era nga n'ekyo mwekiri ate newe kitabo ekyo obadde okimanyi nti mu nsi zineeno obwenzi busobola okukutemesaako omutwe ne bakuteeka wali omwami wo najja n'ekiso n'akusaawako omutwe oba si ekyo judicial system ekola ku bufumbo omuntu oyo n'avaayo ne babeera n'abakinjaji baabwe abatemako emitwe ne bakuteekawo mu station abantu bonna nga balaba ne bakusaawako omutwe paka lwovaawo nga nsonga ki ensonga yabwenzi ate jjukira igwe abadde mu kikolwa ekyo ne mukamaawo bakwatako gwe ng'omugwira lwa nsonga bano abantu bakimanya nti eyo sisitimu weeri ne batandika ogifunira amagezi ne bajja n'ebyekwaso nga bino ya omuwala yeyankemye yeyankutte nina obwongo tebukola bulungi nina ekirwadde nina ebintu weebityo okukakana gwe oluguddemu bw'otyo ogudde mu nsonga ebadde teriiyo so wano we mbasabira bannange tukimanyi nti no mumisinga okwegatta ne n'obulamu bwo bufali winge kijja kukuyamba ate era osobola okufuna omusajja gwe weetaaga ng'ozzeeyo ewakobeere n'emirembe gyo olaba baba battira Uganda kati ene watali wammwe kirowoozeeko wabula ng'ate era sigenda kwerabira batuusaako katambi ka musawo omusawo ono eyavuddeyo naawa obubaka bwe buti olw'ensonga nti abannayuganda bamunenyezaako okubba sente oba okufera sente mu bannayuganda ng'ayita mu bintu ye byayita okuyamba akatambi kano ngenda kakuteerawo bw'oba omukyalo ono wamukyawa oyinza obutamutegeera naye bw'oba tewamukyawa ogenda kumutegeera kubanga abannayuganda ebiseera ebisinga naffe tetumanyi we tukoma n'abantu katusooke tugendeko mu katambi k'omusawo oyo ate era tukomewo siri wano kuyamba buli omu nyamba gwenjagadde shadi yanzigyako obwavu bwo sinza yagamba bano abazadde wagana okukolera ate nze siri mu kikaata nayagamba vuma maama wo bweguzibo yakuzaala mu basajja abaavu vuma maama wo va ku bantu bootamanyi gwe shadiya genda otuuze maama wo mukuba kibweko okuzaala mu basajja abaavu nze sinza yakuzaala mu basajja abaavu ate sinza yakugamba bakukuwa buli kwagula obusajja obukopi era nze kimbeesa singa okuba saagala bwavu nonyerezaako ku taata w'abaana bange omulabe oh yes manya levo zo z'obwamu munuulire eri mugende muwole
b'abantu abo baba batabiri navumeniro byomuna akirakaza ndi omukazi wa nyinzi nengamba kiki kyebayinza okunvuma mu feesi wano nengamba mannyo nengamba kanga bagwa mu maaso nembagamba amanyo gange mangi nemanya tekitemusobola apo tebavuga supiidi kutuuka awo apo tebavuga supiidi kutuuka ku ekyo mama w'omuntu oteekamu waaki aba akoze eki weetwale n'omuntu gwe mubadde mwevuma naye lwaki oba oteekamu bazadde be lwaki oba oteekamu bazadde be lwaki oba oteekamu abaana be bannange eno apu olemwa bannange olemu abaana mubatadde mu ntalo abazadde baffe mubatadde mu ntalo ze baba batabiriramu eno apu oliwo okunyumirwa oba bakuvumye guma bakuvuma obeere naawe n'ebivumo byo nammwe mwetwalengamu lwaki muteekamu abaana b'abannammwe lwaki muteekamu bazadde baabwe wabula eno apu olemwa amafe atuma weeyibakire mujja kubonaabona nnyo negyo emitima emibi mujja kubonaabona mmwe mujja kubonaabona ate ffe tuli bamaama bammwe tulaama mujja kubonaabona nnyo mwamula ababeereyo Saudi nga beepanka bebadde no batereera baba bulungi nnyo naye mubeeraawo buli avudde kati muliwa mujja kubonaabona mmwe mujja kubonaabona n'ensi eno mujja kuzunga nnyo by the way, the TikTok ongikola for fun. I don't look for anything from TikTok. Na yena liku live kuno manyide mungamba mwagala kola group. Nemba gamba mitwalo 10. Echanjo kweze mitwalo 10 ngamba nyite mugisobola. And we didn't form that group. We didn't. Never yo nemba gamba bannange omwana no yetaga tayinango ye. Did you contribute anything? Did you? What did you contribute? What you fetch okulya kubusiwa mu mulya omutumanyira muleke tumanyira. Mumanyane voza mwe. Not all Kadamas na baga mentenyererezi muruso gaba kuba tentenyereze nyerera rugo. Woba nentendo entendana nenya bakuba tentenyereze nyerera rugo. Kumanyoko. Muleke tumanyira. Nga akatambi ako bwenka kuteredde waka amusawo ng'ayina omuntu gw'ayomba naye njagala tuteko n'akatambi akavuddeko emberebezi nga tetunabagenda mu katambi akavuddeko emberebezi omusawo okubeera nga atabuka okutuuka ku lino essa nsaba obeere ng'osubscribinga woba luli wali weerabidde nga tewakiteekako ssira subscribinga okwate ne ku kade commentinga ku video zonna eziri awo oyinza okuzeetaaga gye bujja leero ziyinza okulabikira nga gwatazeetaaga naye gye bujjeyo mu maaso ng'ozinoonya kyova olaba tugamba subscribinga okwate ku kade omale ate okwate ne ku notification bell katugendeko mu katambi akaleese emberebezi okuleetera musawo okutabuka okutuuka ku lino essa kigambibwa nti musawo ayina omuntu gwe yabadde ayamba enkuba kyeyo eyajja n'olubuto lw'omuwarabu mu ggwanga lyaffe erya Uganda wabula bwe yatuuka e Uganda embeera n'emuyinga talina kyakulya talina wakusula talina bintu sente zigula bintu bigenda kuzaalisa omuwala ono we yeekubira omulanga musawo omulanga gwe n'aguwulira n'avaayo n'agenda n'amugulira ebintu ebitandikibwako eby'omukyala asuuliridde agenda okuzaala ng'era bw'ogenda okulaba akatambi kaneeno naawe mwe mugenda okuva ansayo gy'olina okutuwanga gwe alabye akatambi kano katugendeko mu katambi ka musawo ate era tukome otufundikire vidiyo babuuze tubaweereza yogera nze ono bwe bali kwagala ennyo okusinga mujje baleko banyabo ne basibe musawo atuuse tumuyina wano tugenda kulaba ekyokola kuba kati tumuleetedde ebintu bye kati bye tugenda okulaba nga tumuwa naye era nga mumanyi she is stressed naye kye tugenda okusaba nti tuli wamu naawe that's why I've managed okuva e Kampala okujja okulaba so saagala obeere stressed ojja kuzaala bulungi era tugenda kusaba nga tubeegayirira nti nze ntuuse ewaka era nja kubeera nammwe paka bwe munaakola ki bwe munaawona ya tetugenda balekerera bambi mujja tujjamu ebintu wano mpola mpola kubanga bannange babadde baagala nnyo okulaba kubanga bingi bye baagala okusharinga naye tekijja kusoboka
tekijja updates za leero bwe zito we zigenze zezo video ez'olunaku ekyokusalawo enkirekedde gwe atera of course wenjogera bwe nti mba nsuubira gwe okuteekawo comment tumanye ki kyolowooza ku butambi ng'obwo ebigenda mu maaso byonna byonna obirabye naye gwe ng'omuntu alabye akatambi bikulese bitya ekyo nno kikulu nnyo bikulese bitya igwe ng'omuntu alabye akatambi kyetwagala okumanya oyizeemu toyizeemu waliwo ekikusumbiye mu katambi kyotategedde mu katambi kyonna tusuubira oyina okukiteekawo awo tubeere nga tukimanyi so that next time we tuba tukoze obutambi nga buno mistake eyo gye tukoze mu katambi akasooka tetugiddamu yensonga lwaki tubagamba mu commenti nga wabula ate yeetaaze okunkubira ekyokukola okimanyi gwe ndi ku Instagram page Nkosa Sheila Adita platforms zange zonna zonna ez'enjawulo Nkosa Sheila Adita page jangu obeere nga oneeyungako tubeere ba mikwano mujje tukole community eyaffe imbaagala nnyo see you tomorrow.